mbadde mbasaba buli muzadde yenna buli mwana wo gw'oyina bino wammanga byetegereze nnyo. Ekisooka bw'oba oyina omwana ffenna tubaweerera mu maaso eyo babeere babuvunaanyizibwa, babeere bayinginiya badokita n'ebisigadde naye ng'ekigenda bafune ssente general. Naye mu kubaweerera tetumanya ate bye basaana kusoma, era bangi tusoma naye abakola bye baasoma be batono, ate n'abakola bye baasoma nga tebabitegeera nabo bangi. Kyova olaba osanga omulwadde omusawo mu ddwaliro e Mulago ng'agoba omulwadde, twakalaba ozze kujjanjabwa naye ng'agoba twakalaba musawo naye yasoma. Oyo omusawo taba musawo, aba musawo wa bbaluwa so si musawo nti butonde bwe musawo. Omusawo nga obutonde bwe musawo, ndayira Allah n'ebigambo bye, ebigambo byokka bikujjanjaba. Tofaayo ojja kuba bulungi, kino kitono nnyo. Alina bw'azinga ensonga n'ennene n'agifuula entono, aye n'akuwa n'eddagala nga akuwa mu mutima gw'olaba naawe ojja kuwona. N'omusomesa nabo gye bali nga si musomesa naye ng'ebbaluwa y'obusomesa agiina, nga ati gw'akososomesa abaana n'obwagazi n'omutima tabiyina eri akola bukozi ssente. Obuzibu buva bwe buno, timusomesa abaana muwawa. Ate oluusi ne mubasomesa okusinziira ku koosi ze mumanye ezikola ssente. Njala abeere looya n'omufiirako asomere bwa looya, njala abeere yinginiya n'omufiirako, naye nga baffe si buli yinginiya nti yinginiya. So bazadde bannange mbasaba ensonga esooka, abaana baffe nga bakyali bato munoonye bamubeetegereze nnyo. Abaana abasinga balaga ki kye banaabeera nga bakyali bato. Kasumba kidemu, abaana abasinga balaga kye banaabeera nga bakyali bato. Ogwo mulimu gwa muzadde. Ne mu ssomero kyandibadde ky'amagezi nga waliwo omuntu eyeetegereza abaana ku nneeyisa zaabwe. Kati senga omuzadde, kati nze essaawa ya leero nina abaana 12 ne bakyali ku myaka mito, naye ku 12 nnako abaana 4 batandise okulaga obubonero ku ki kye banaabeera nga bakyali bato. Bw'ofuna omukisa ekyo ky'osomesa omwana. Ebigambo bwe mbiddemu. Bw'ofuna omukisa ogumanya omwana kyakulaze ng'akabonero ng'akyali muto, ekyo ky'osomesa omwana. Mbaddeko n'abazimba amabegako wano, naye mu baana be nnina abo be njogedde nga waliwo omwana ng'omu ate yakola n'abazimbi. Awo kaba kabonero y'omuzadde ategeera. Yakola n'abazimbi kubanga 12 omu yakola n'abaki n'abazimbi. Awo omuzadde awo kaba kabonero, omwana ataso kulaga waakola ki ewali interest. Awo wofuna chance, awo olina okufiira oyo omusomesa obwayinginiya. Naye ate mu maka g'ennaku zino, ate oyo nannyini maka yagamba abaana okola ki n'abazimbi, vaayo teweddugaza, naye ng'ate oli mumufiiriza ekiri mu mutwe gwe. Abasoma eby'obusiraamu, kuli insaani muyassar lima khuliqa, buli muntu alina ki Allah kyeyamutondera, era kyeyamutondera akiragirawo nga bukyali. Ate ffe tukituga bukyali, tozanyiraawo, tokola ki. Omwana bw'ayonoona fuse bw'omukuba kibooko, naye ng'ate kaba kabonero nti ayinza okuba ebyamasannyalaze by'anaategeera. Awo muleke ayonoone. So kyova olaba ku muzadde obuvunaanyizibwa, buli kabonero omwana kaalaga gwe ng'onootinga wansi. Nja kubabuulira Sheikh Nsereku oyo ku nsonga gye ndi mu koona, oyo muzadde mu bazadde abatasangika. Iffe yatulera kuva buto naye ng'alera ebitone byaffe. Nja kuwa example, nazimba ekikomera ewaffe Butambala, Hajjati Muto w'abeera, Hajjati Muto ali awo. Twegeya na Hajjati Muto ne mugamba abantu bajja nnyo Mutoyi yaffe. Toyi abantu b'ekyalo bajja Mutoyi yaffe. Ne mugamba nze nsobola ozimba ekikomera ndi mu P7. Nsobola ozimbawo ekikomera. Nti awo kizimba otya? Nti nze enkya mpa mpeereza. Nze nzimba ekikomera, buloka zaaliwo ewaka. Ne nzimba ekikomera ewaka.
ne bulooka eziriwo nga nkozesa ttaka ne nkola birigi eyange nga nkikola mumpu mwe mulira engero zino akaliba akendo mwe mulo zitegeeza ki kojja wange akaliba akendo mwe mulo zitegeeza ki omuntu bamulabirawo neseekansereko bwe yajja mu kyalo ng'asanze ezimbi ekikomera ku bulooka ze zesima yagenda zikozesa ki yaŋŋamba bugambi nakano kapoloti kaffe okaleseeyo ku bazadde abalezi bakibooko kuba ekikomero kizimbye oli mu P7 ne bulooka zo ozimbisizza ttaka nakano okaleseeyo kaffe eyo ye support Haji gy'atuwadde abazadde kibutawa abaana bammwe era okuva olwo ndi muzimbi wa famire naye nga muzeeyi yandeze ffe twasamba emipiira ebyo nabyo babitone Haji ng'ayinza omuga taata ayinza okugamba njoza ku mmotoka yange n'omuga taata nnawo ko maaki n'agamba kale sooka omalize maaki ononjoleza oluvannyuma kummwe abazadde b'ennaku zino omuzadde kyaba ayogedde ky'olina osooka okukola bwe nali ekibuli nali nkola sciences PCM nga ndi school sheikh nga ndi school goalkeeper by then kibuli essomero yali kyasizosaamu omupiira mu Uganda nga tuba bize yalinga kirabu naye nga nsamba omupiira nzi school seeka nsola sciences abasomesa baŋŋamba tojja bisobola taako ekimu taako obwa seeka oba obwomupiira bwe nagaana ne bayita muzeeyi ne bamutuuza nti omwana byatwala binene muzeeyi bwe yajja ewange yambuuza gw'owulira obisobola ne mugamba nja bisobola nasigala ku bwa seeka n'omupiira ne ngusamba ne koosi ne ngikola omupiira maxi nnya eza gavumenti ku yunivasite nazifuna kuba nakirikako eggwanga mu mupiira okusoma nasoma n'empita n'obwa sukulu seeka impact gye naleka ekibuli Mungu yasinga okumanya sijja ginyumyako naye nga muzadde yaleze so omuzadde gw'olina okulaba amaanyi ga mutabani we akasembayo ku nsonga y'okuzuula abaana nali nkola ennyonyi nali mu P5 nga n'amagezi akola ebintu bingi naye lumu mu nnyonyi gye nakola nga ndaba egaanye okubuuka nakola zino eza waya ne nteekako mota n'egaana okubuuka paka we nafuna mota eva mu dryer ezikozesebwa mu gundi z'abakyala zino fan zino ez'okugira enviiri bwe ngifuna mota ne ngiteekako neeteeka mu socket amasanzi y'awaka gonna ne gakuba seekanse teyanyombesa nali mu P5 naye saafuna buwagizi bwe mu bigambo tannenyeza mu kyenkola wabula yandera bulezi bwe nategeera mbu kyali kimusanyusa mala genda gy'akolera bwe ntuukayo mu kibande nankulabye ne bagamba yono Muhammad akola ennyonyi Haji gwatugamba buli kanaku nga eri abeerina mpagira ekyo bayita okulera P5 buzeeyi nandera buli kitone kye nazuukusanga ye ogw'okukola kirera si kiremesa ekirala mu senior 4 natandika okuba ebifaananyi nga ndi artist ku kyalo muzeeyi yennyini oyo yampa ka woofiisi kya kolera wano kano teekawo ka woofiisi ko wano mu ruumu ze ez'abapangisa nampaako oluumu nagamba eno ye woofiisi yo nga ndi mu senior 4 nekola office ey'okukuba ebifaananyi ku kyalo nga ndi artist wa kyalo so omuzadde yenna ky'olina osooka okumanya nnamba emu kuzuula bitone by'abaana abaana buli mwana alaga ebitone bye ng'akyali muki muto naye ffe tetubatunuulidde baana baffe tulinze bakalya master balabe ku results kyemutamanyi oluusi results ze mulaba tukopa nkope ekyo nkiddemu kyemutamanyi oluusi results ze tufuna ku UNEB tukopa ki kati enkope nga owakalya master onaasana kubeera ki ng'atunulamu bw'ati yakoze history bulungi ne icon ayinza okuba looya awo bamaasa bakolera emirimu gyabwe eyo paati yandibadde ya muzadde nga walaba dda omwana we kyanaabeera mu bubonero bw'ajja alakwaki alaga eyo ensonga oba etegerekisa waliwo abaana abalala nga bo tebalaga bubonero ku mwana atalaze bubonero bino wammanga omuzadde byetegereze ekisooka tukiyita values tunuli omwana wo bintu ki byawe ekitiibwa nga ye ng'olaba abifaako nnyo
for example olw'omwana gojja okusanga nga ayagala obuyonjo nnyo nga yo ku buyonjo olaba nga abusoosowaza ebakita value oba ayagala nnyo eddiini ng'ekyo onootinga omwana wange ayagala nnyo eddiini kiba mu values ze ng'omuntu bw'omala otegeera values z'omwana ekiddako ekyokubiri kye tunoonya mu mwana tukiyita personality. Omwana talaze bubonero onoonya personality ye. Personality bwe buwumba bw'omwana. Omwana omwetegereze anyiiganyiiga wasanyu ayaniriza ebyo bigwa mu personality. Ng'omuzadde yategedde personality y'omwana kyono omwana wange anyiiganyiiga maaso bw'anaakugamba njagala soma busawo oba njagala soma busirikale osobola omugamba awo togendawo olwa personality yo gwe nga ggwe because omwana we anyiiga mangu bw'anaasoma obusirikale ng'alina emmundu kikyanakola abantu because baba mutegeera ti ono wange anyiiga mangu ono wange ayagala nnyo kino. So bw'otegeera personality ye kikuyambako mu maaso musalirawo ng'omuzadde. Ngamba ekisooka osobola kumanya values za mwana. Ekyokubiri personality ye. Ekyokusatu ye values. Ekyokusatu kita interest. Omwana biki byayagala ennyo. Wannawoko omuntu wange mu baana be nnina agala nnyo ebintu by'amasappe. Ebintu by'okwekituninga musanga akozekoze obuntu nga byekozeekozeeko eba interest za mwana. Bw'otegeera interest z'omwana byatambuliramu bw'anaatuuka mu maaso eyo n'agamba njagala koosi bwetyo osobola omugamba nze nkulaba nga interest zo ziri mu bya modeling tambulira eyo wallahi ajja kuba wa mulembe. Ekisembayo ku nsonga y'abazadde abatamanyi baana baabwe mutunire kye tuyita skills. Waliwo ebintu omuntu byakola ng'abikola mu nkola ya njawulo ku banne. Bwe kuba kufumba ng'omwana alina ati ow'enjawulo. Ensonga ezo nnya values, personality, interest ne skills. Bw'onoosobola ozisitadinga mu mwana talina koosi gy'agenda kukugamba oleme muwabula. Ojja muga ojja sobola eno ng'otuna ku biri byenjogedde. N'ekirala bw'anaaleeta omusajja mu maka ensonga ezo nnya zenkoonyeku ndayira Allah bw'oba omanyi muwalawo ojja sobola olaba nti ono omusajja bajja kukolagana ne muwalawo. Because ffe abamu mu bufumbo for example ebitukaluubiriza si lwakuba nti abakyala be tulina babi, tulina different interests za njawulo. Ni musajja wa dduwa ye mukyala wange wa beach awuka watabuka amaka gatabukirawo. Values zange za ddiini ye wa ndongo amaka we gatabukira. Ate so bw'obanga naawe omusajja azze mu maaso gayagala muwalawo kuba tooki muwalawo mu values ze, personality ye, interest ze ne skills ze. Olaba ono omusajja bamaakinga ne muwala wange mu ebyo bye njogedde. Bwe baba bamaakinga oyo omusajja bamutuufu okutwala muwalawo. Ne mmwe kasamulaba alina ssente oyo aba fit. Naye nga muwalawo agenda kubonaabonerewo omusajja oyo olubonaabona naye nga ssente weeziri but balina values za njawulo, personality zaawukana, interest zaawukana ne skills zaawukana. Ebigambo ebyo badde nsaba buli muzadde abatabitegedde nga basomero mumpitanga because eyo lesson namba. Abatabitegedde nga muli ba mizikiti eddalasa namba. Gye mba njagala n'ensomesa mu bugazi bwayo ne naagadde ngisumuleko katono oba oli awo abalabira ewala bo baategedde ekyama ekiri mu irimu gye nkoonyeeko. Neeyanziza yadde empanvuyizaako. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.